Why mwagategedde agaliwo Edirisa Musuuza Eddie Kenzo bamukutte n'omusajja mu Sereni Suits emutundwe Nyamutolo yamwekwatidde amukutte n'omuvubuka bamuyita Mavini mu ruumi yemu ku Sereni Suits emutundwe sawa za kakati Nyamutolo n'abisiba neera yadduse wono bamuyita Kabando wa MK Project kubanga yali musajja we before gyali sawa za kakati ye breaking news eriwo Kenzo bamukutte n'omuvubuka bamuyita Mavini ku Sereni Suits emutundwe. Nyamutolo manyi wanobye oluvannyuma lw'okusanga Kenzo n'omusajja nga beeri ebisiyaga. Naye ffe nga ababadde mu entertainment ne Kenzo okumala ebbanga ate abamumanyi obulungi Kenzo okulya ebisiyaga ekyo si kipya. Ale si kipya ku bannayuganda abamu abasinga. So bw'oba kipya ku ggwe my sister, welcome to the reality. Baawo guli omuzaaguyina ffenna tugumanyi tewali atagumanyi. Kyova olaba ne Rema y'ensonga lwaki yakola ki yadduka ewa Kenzo nga kisusse nga balina room ye naye nga Kenzo alina ne room endala gy'aleeteramu obuvubuka bwe. Kyova olaba bw'otunuulira ssaako ya Kenzo abasinga abamutambulirako bavubuka. Kenzo tatambula na bakyala abasinga bonna okuva bamaneja bonna abamutambulirako bonna bavubuka. So Nyamutolo my sister, Kenzo okulya ebisiyaga ekyo si kipya. N'ekirala Kenzo wagambye tuleete ku byama. Agamba omanyi agago tuyina mangi nnyo. Tukola ki? Tusenako busenyi. Munnayuganda abadde takimanyi waliwo complaints abaana be batwala mu CMI amakomera ne bavaayo ne bagamba nti no babasiyaga. Obadde okimanyi nti gurupu ya Kenzo ng'eriko ne Beta ne Fiki ne Richard be bavubuka abamu gurupu egenda n'esiyaga abasajja ku CMI. Obadde okimanyi ekyo? Ne more information tugenda gikuleetera mpola mpola kubanga Kenzo yagambye alina ebyama. So kaleka tandika okumuleeta kugama agawulire. Eddie Kenzo weesonyiwe ba foot soldier, weesonyiwe struggle, ate weesonyiwe president omulonde omutuufu wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tunaatuuka nga tukwetaagako advice engeri y'okuyamba abaana be moonoonye nga mubayingiza mu mize gy'okulya ebisiyaga. Mpuliriza bulungi because Eddie Kenzo ne Andrew Mwenda nono omusajja abadde ateeka kasino mu embassy za Uganda Jeje Odongo muli good at okwonoona abavubuka n'obayingiza mu mize gy'okulya ebisiyaga ate nga bajja kutuuka nga beetaaga help. So tujja ku reaching out to you otuyambe ku ekyo Eddie Kenzo. Naye as far as struggle Eddie Kenzo tekwetaaga. First and foremost, you are one of the faded artists. Mwene Bebe Kulu, living in denial. Mwagwa. Lwakuba temukkiriza nti mwakola ki mwagwa. You guys are living in denial. Mwene Bebe Kulu mwagwa. Eddie Kenzo wabeeranga ku nnyonyi buli week. Buli week Eddie Kenzo wabeeranga ku nnyonyi. Ne kali kikutwalidde emyaka ebiri tofuna wadde show abroad. That means you're a faded artist yagwa are living mu denial. Ne struggle bambi. Teina kyekwetaaza. So tujja ku reaching out to you bwe kinaatuuka ku okuyamba abaana be muyigiza okulya ebisiyaga. So we will reach out to you. But as far as now, struggle teina kyekwetaaza. As always, Sudiman.